bugemba afudde maka gwa Katonda musomyeko mwesigangane mwagalane ntera okulira nga abo abogezi Bafaruku Sesaazi n'abalala nga bagezaako okuvumirira essimu essimu y'omukazi manya ya musajja mbwe essimu y'omusajja katungulu kayinza n'okutta amaaso manyanga biki oyinza otya okubanga omubiri gwe tegulina password naye ng'essimu yina password omukazi gy'atamanyi obanga password zo n'oziggyako amapeesa n'ogasumulula azipu n'ozisumulula engoye n'oziteeka wali password ziweddeko mukwano nkwegayiridde kubeegaleza amaanyi olw'ekigambo ekyo essimu zammwe ziteeka okuba nga ziri openi bwentyo bwenkola nze ne bwe mba neebase ne bwe mba nga essimu nzireseeyo eka ne bwe mba nga nzirese mu mmotoka kinyanguyira nnyo okugamba Susan Makula nti gundi muweereza essente kubanga era tolina buweereza ssente nga tolina password so tuli mu mulembe muzibu nnyo tubeera ne stress wabaawo ebitulumba abantu tebaagala nkulaakulana yaffe laba bw'ofuna ekikusanyalaza mu ddakiika emu nga ssente eziyinza okutwala mu ddwaliro ziri ku ssimu naye ng'essimu omukyala tamanyi password so kiyamba ffe abasajja abali wano abakyala baffe okubanga balina access ku ssimu zaffe mubaamu ssente oba temuli ssente mubaamu amannya g'abantu betugamba nti kubira gundi kino ekimbaddeko oba ababbi babayingiridde oba kikubira gundi goba tokyasobola kukwata omukyala abalusu asobola okukwata so essimu tebatabulanga Eunice ne Ronald essimu tezibatabulanga mbeegayiridde muziggyemu passwords kubanga tezirina kyezigasa essimu ziteekwa okubanga muwuliziganya essimu ezisinga okuvuga ennyo ziteekwa okuba zammwe temumalawo olunaku nga temwekubidde emirundi giweranga 8